Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0713 oba 0770 Mubamu ku abo abalumirirwa ennyo Buganda, naddala abakulembeze mu Buganda wano nga bwe batugamba nti waliwo kugamba oba Buganda nayo erina abantu beerinamu essuubi oba bibadde ng'erinamu essuubi nti kakati wuuyo Bobi Wine azze, Mpuuga wuuyo, Segona wuuyo, kwegamba nga bagezaako kubeera nga babakwasaganya. Naye munnange newankubadde bagamba nti birds of the same feathers fly together, munnange Abaganda tebasobodde kubeera nga batambulira wamu. Tebasobodde kubeera nga batambulira wamu. Waliwo ne mukwano gwange okuva mu Akyoli eyo yantegeezeza n'aŋŋamba nti ekiri eri kye kirina wano, era n'aŋŋamba naye ddala kiki, kubanga at least bwe musobola ekinogera eddagala, kubanga eno somehow ffe balina engeri gye baatuzingako ennyo. Nemugamba nti mwe babazingako kale naye ate ffe baatufunye ate ennyo. Naye nga ŋŋamba nti tewaliiwo ngeri yonna bantu bano gye basobola kutegeera kintu kino ne bakiraba ne bagamba naye newankubadde waliwo despite byonna ebirala byonna, naye okusobola okutaasa kale waakiri Buganda. Kubanga bw'otaasa Buganda, Uganda oba ogitaasizza, ebisigadde byonna tubiteeke ebbali tusobole okutambulira awamu. Tusobole okutambulira awamu nti ekyo tekisoboka. Uganda at large tekisoboka, ne mukitandikawo kale at least ne mubaako engeri gye mwekolamu omulimu eno, ne mugenda ne musisinkana bekivunaanyizibwako abasobola otuuza abantu bano. Kakati ansa mbadde ndi awo, omuntu omu n'abaako kaatiko ke yawandiise nga era ono bamuyita Aiden Kalisa, nga alaga in fact nga wewava obulwadde bwa buli kimu, okwegulumiza ensaalwa, kubanga omuntu yeegulumiza tatera kwagala kumuyitako, ate ensaalwa nakyo kiri awo. Kwegamba ekyo nze nange nyinza kukivungisaamu nti oba kukinnyonnyola ntya mu mutima gwange, kiba kitegeeza nti abaateekateeka abantu bano nga bwe batugamba nti bo bateeketeeke, tebaabatuuza kubagamba nti nno temubeeranga na nsaalwa ku bannammwe, temukwatibwanga nsaalwa ku bannammwe, temugezangako okwegulumiza. Kubanga by the way Alien Skin manyi yayogera ebintu ebituufu luli, yadde twamusekerera naye byayogera byonna byali bituufu. Yagamba nti boss is ever right. Boss is ever right. Alien Skin kitegeeza nti oli bw'abeera mukamaawo olina kugoberera byakugamba, bwe biyanagala ddala tebikola ki, tebikumisiriidinga. Naye olw'okuba nti waliwo kye bayita okumera obwebindu, okwegulumiza okwo, abaakawoowo abo abagamba abateeketeeka, ab'amasuuti aboogera mbu oluzungu olulungi, weewava obuzibu wano mu Buganda. Ensaalwa evaawo. Kati abantu abo ne babeera ate bansaalwa nnyo nti probably Buganda kye yeerabira kwe kubeera ng'etuuza abo beeteekateeka
okubagamba nti temukwatibwanga nsaalwa bannammwe era njagala mukimanyi nti obukulembeze buviiri Katonda. Obukulembeze so obufuzi. Amanyi abantu abamu ekyo ate awo bakagwira nga bagerageranya ku Gen. Museveni nti obukulembeze Museveni tabanko mukulembeze oyo mufuzi afuga matwale ge. Neka twogera ku bukulembeze nti obukulembeze buviiri Katonda. Fakti kama Katonda tasobola kuba bukulembeze n'akugamba nti genda otta abantu oba genda obwewerere okubatta. Ate Museveni olwedde oba bonna bulayini yabubuuka kitegeeza nti oyo asesinga okubeera omukulembeze oyo mufuzi. Era ekyo saagala tukiddemu nakiteesaako tumanyi nti Museveni mufuzi si mukulembeze. In fact bakimubuuzalako edda bakimubuuzaako nina obuta akatambi bwe nakasanga ngo omunnamawulire omu yamubuuza nti oli mukulembeze oba oli mufuzi, era yanyiiga nnyo byemuddamu. Naye kwegamba Buganda nga eteekateeka abantu baayo abo abateeketeeke era abeewaana nti bo bateeketeeke, yabasomesa ekintu ekyo nti mmwe ate ayinza okuvaamu okubakulembera, ayinza okuba nga mmwe bwe mwekubakuba mu ttooki katugeze mu kusoma mu kumanya oba oli awo oluzungu nga common sense teriimu, naye mu kumanya oluzungu n'ebirala ayinza okuba nga ebisaanyizo tabituusa mmwe, naye nga kyabasinga kyokka yinza okuba common sense, nga kyabasinga kwe kubala kubanga okubala ye common sense. Omuntu atalina kibalo taba na common sense, kuba tasobola kugabizaako wawulako okutoolako tasobola byonna ye taba na working ku lupapula. Ogamba bw'ogenda ku answer sheet ye tolabako ngeri gye yatuuse ku answer. Wabula gwe answer ogisangawo busanzi, tomanya working ye eri etya, talina methods mwayise okitegeera, wabula yali ku kimu. Nze kasita ntuuka olupapula kati ne bali ku kimu nga kikwate nti ffe tuli bateeketeeke, ffe tubanya oluzungu olulungi ennyo, ffe tulina abantu amu balina kukulemberwa kufugwa bukulemberwa era ffe abateekeddwa. Kubanga Ssaabasajja Kabaka yampa obwami nga nina emyaka 21 ani yakugamba nti Kabaka takola nsobi mu actual sense. Sobola okubeera nga naye agamba kubanga naye kennyini waali awo Kabaka ate kukubanga yejjusa okubeera nti yakwatagana ne Museveni n'awudiisa Abaganda. Okitegeera okiraba nawe yali nsobi. Kakati yo katuveeyo naye nga waliwo omuntu ayitibwa Eden Kalisa alina engeri gy'agasigasa ekintu ekyampuuga okwegulumiza, era omu ku makwano ge ku muwuliriza waffe wano ku Uganda Tragi kyeyabadde yeebuuza nti naye mmwe temusobola kiki obuzibu bwava bwammwe ate obwammwe obutasobola kubeera nga bukolwako, tewaliwo ddagala limuyinza kufumbafumba yokkaawo, kuba Abaganda tumanyi musobola okukontaininga buli kimu, naye kiki kubanga tulaba ate opposition gye tubadde tulinamu essuubi, tulaba ate nga abasajja ate nga tulabira ddala ebintu biviira ddala wali Mmengo, tulaba babwanika babawa platform ne boogera byonna ku leediyo ya Buganda. Lwaki kiri bwe kityo? Ne babakkiriza mwevumira okwo oba mwetyobuulira okwo ku leediyo ya Buganda, ate nga tuwulira abamu tebabakkiriza na kwogera, n'abamu babagobako bugwe mugende mufune platforms ewalala ne bakkiriza. Kati abantu ng'abo ekyo kijja kitya? Munnange Eden Kalisa anokoddeyo disrespect, kwegamba okwegulumiza kwa mpuuga. Bwe bagamba okwegulumiza kwa mpuuga, omuntu eyegulumiza kitegeeza abeera anyooma. Kati obunyoomi obufumbikedde mu basajja abo bakaali smart bunene nnyo, tebulina akaalina. Olwo akozeseza bifaananyi era asobodde okompeyalinga obulungi ennyo Joel Ssenyonyi ne Mathias Mpuuga. Tuddayo ku njogera ya Alien Skin mu butamanya bwe nti bosses evaki kitegeeza nti mu njogera endala mukamaawo olina okukola ki? Okumurecognizinga nti mukamaawo. Naye ekizibu ekiriwo nti bano
era nga Bobi Wine bwe yagamba nti ye teyazza musango abantu okumwagala, kitegeeza nti ab'ennugu weeva so si ku luzungu bano bwe baga nti oluzungu olulungi kubanga era abantu bakutunuulira n'oluzungu lwo n'oyogera n'ogezaako okusiikasiika nga weeyogeza n'essimbo. Nedda ebyo si bye twagala, kubanga oli ye yakizingazinga mu ngeri nnyangu n'agamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe. Teyayogera nti muli balabira ku luzungu lwabwe, yagamba ebikolwa byabwe. Olwedde ebikolwa ne byeyoleka, ebido ne bigenda, oli n'abyezibika n'asirika n'abiremerako. Ekyo kyekikolwa ekiraga nti ddala kati ono ye talinaako muntu asobola kumuwabula, talinaako muntu asobola kumuwabula. Naye ekisinga okuluma nti abantu abatasobola kuwabulwa ate bamenya bano kwegamba mbu gurupu eri ey'Emakerere Kavule tekkiriza kuwabulwa, tekkiriza kubuulirirwa, kusomesebwa. Kugamba betwala mbu ng'abasomesa mbu bagende basomese bano. Okubasomesa ki? Yozi Munadini yabuuza nti babasomesa ki Buganda, nti abo be yateekateeka kubba, kakati ogenda kubasomesa ki? Ngeri gye babbamu, ngeri gye bakkirizaamu nguzi, kati bino bibeeraawo. Naye omukulu ono Aiden Kalisa agambye nti Mathias Mpuuga yayitirira okwandamayininga, kwegamba anyooma nnyo Bobi Wine ng'amuyisaamu amaaso n'obukulembeze bwe, naddala ku functions eza parliament. Awo yajje okunyuma kwa Mathias Mpuuga uyakujje. Kati Kalisa ebifaananyi ebimu bye yakozeseza okunyonyola kino ye sitting arrangements ku mukolo ogumu mu parliament ba event yemu mu parliament, meeting yemu, Mpuuga bw'atyo nga akyaza Bobi Wine batuli babekubye boogera n'abanene n'obukulembeze bwa Nuupu, abakulembeze abalala nabo bonna bazze batudde awo. Kaakati wabaawo entebe nga bw'ozirabaawo mu kifaananyi. Entebe kwegamba okiraba nti atuddemu eno ye boss, atuddemu eri ateekwa kubanga kwegamba bagimutuuzizaamu kubanga oli atuddemu eri ye yeetwala nti ye boss. Naye kati omugenyi bw'abazze kitegeeza tajja kulondawo yewa waakutuula, wabula nti amukyazizza kati yalaga amaanyi oba obuzito bw'omuntu gwakyazizza. Kitegeeza nti ye bw'atuula mu kifo mu ntebe ennungi ennyo, kitegeeza ye boss. Naye omugenyi omukulu bajja mulaga nti tuula wano era nga boss wo. Kati ebifaananyi nga bw'obiraba Kalisa yagamba nti teyali accident, tekyali accidental, naye kino kyali calculated nga bw'olaba entuula eyo okutuuza Kyagulanyi mu ntebe eyo, era nga ye Mpuuga mu mutima gwe akiraba nti gy'asaanidde akatebe ako akatono tutuula awo. Ate ne balinaanigana, ono n'atuula mu ntebe ye eri. Era kitegeeza nti Mpuuga already ye yali yatandika dde okunyooma Bobi Wine nga tamulabanga omukulembeze. Ye alaba yalina okubeerawo, amunyooma. Era kino bw'okitunuulira kireeta ebibuuzo bingi nnyo, kwegamba ng'ogezaako okutunuulira mbu yali agenderedde ki, era nga kiragira ddala nti Mpuuga yali talina respect eri Bobi Wine n'obukulembeze bwe. Yali talina newankubadde nga ye key figure mu Uganda's opposition politics, nga naye kenyini akikakasa y'ensonga lwaki ali awo nga bw'ayogera ku masannyalaze gaanonye waali emisikini. Ekyo yava dda nga akiyisaamu amaaso, alowooza probably naye ayinza okuzimba amasannyalaze agage, nange nsobola nti nze ndi muteeketeeke, nze njogera oluzungu olulungi, nze mbeera mu masuuti, ebyo. Kakati Kalisa agamba nti bw'otunuulira spokesperson wa Nuupu era nga ye leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi, engeri gy'ayisaamu Bobi Wine
amuwa kye bayita ekitiibwa era akakasiza nti ono ye boosi, ekintu kye bataasomesa bano bannaffe abateeketeeke mu Buganda, ate twegamba nti n'abo abaabasomesa weewuunye baali mu kutegeera nti ddala obukulembeze buva eri Katonda. Bo balowooza nti obukulembeze osobola obwekakaatikako obwekakaatisi. Ekyo twalaba Mayiga ng'agezaako kutuuza Mpuuga ne Bobi Wine, naye nga bafa ki? Baagala nti Mpuuga bamuze ku bwa leader of opposition nga kye baagala, nga tebaagala kintu kirala kyonna. Naye munnange oba oli oba bakubira nga bamuleka ku kya leader of opposition, kyobula olaba nga Katonda ali wamu ne Makerere Kavule. Kyali badde oba yali badde story endala nnyo wetwogerera essaawa eno, kubanga singa Mpuuga yali kyali ku leader of opposition, emiliyoni 5 zizuuse, kiba kitegeeza nti yali badde akozesebwa butereevu. Tetwalirabiyewo ngeri yonna nga Ssenyonyi bw'ataddewo embeera mu bintu ebiwerako, tetwali kirabye. Naye Mukama Katonda bw'atyo yamuwugula n'agamba nti mumuteeke wali ku bwa commission eyo gy'aba asinziira. Naye nga bali bo baali baagala asigalewo abo. Naye bano aba Democratic Alliance eya Mpuuga agamba nti bo tebakolerera bifo, naye jjukira nti yagezaako nnyo okukozesa obukatuliki, obukulembeze mu bukatuliki, okukozesa Katikkiro Mayiga baleme kumujja ku bwa leader of opposition. Naye atugamba nti ye takola ki? Takolerera bifo, kubanga yakimanya nti oba oli awo awe wali akasente era we wasinga amaanyi. Kwegamba yalinga enkwa gye bagenda okukongola ku nte ng'eremeddeko, era kyamuluma nnyo kubanga kye kifo kye yali asoose mu bulamu bwe bwonna okubeeramu nga kyamaanyi, era ensi yonna nga ewulira byayogera newankubadde yalwawo okwogera. Yasooka n'abeera eyo ng'akyavulubana n'ebitaano ne ssente endala, kubanga omuntu omu yatugamba nti Mpuuga nomwogera ku 5 obukadde 5, naye Mpuuga yatwala biliyoni na biliyoni eza ssente, oba oli awo ezireyo mu 20. Oyo Mpuuga gwe mulaba oyo. Kati Kaliisa agamba nti newankubadde tewali mukulembeze alina kuyisibwa nga Katonda, agambye small god, naye walina okubaawo basic respect eri leadership structure, era nga eri essential nnyo mu any political setting. Mukiraba basic respect. Omuntu era omugenyi bw'abeera ng'omugenyi omukulu akyadde, balina engeri gye bamuadressingamu. Ne bw'ogenda mu kkooti omulamuzi olina okubaako engeri gy'omuadressingamu. Tomala gwogera ng'ogamba omulamuzi, n'omala gwogera era na ssebo omulamuzi, nnyabo omulamuzi mu Luganda. Kati mu Luzungu nalwo lulina ebigambo byalyo by'olina okukozesa ng'oadressinga omulamuzi, oba ng'oyogera n'omulamuzi. Tomala gwogera, basobola n'okuwa penalty olw'okuyisa amaaso mu mulamuzi. Kati waliwo kye bayita basic respect for the leadership structure, era nga kiri essential nnyo, kya mugaso nnyo mu political setting yonna ey'ekika kyonna. Ekintu Mpuuga kyatakola kikyatalira era kyataalaga, era mulaba mu sitting arrangement yawo engeri gye yali ataddewo sitting arrangement size nga ye yali mu ntebe ennene, mukama we amutaddemu kali akatebe akatono kukunyooma nti nze boosi. So nga te Ssenyonyi omulaba musajja wattu ali respectful nnyo, kubanga akimanyi nti oli ye mukama we, kubanga akimanyi oli ye mukama we. Kati ekintu ekyo bwe kibula kitegeeza mugenda tandika okulwanira ebifo ekyo. Buganda oba Mmengo, katugambe Mmengo ng'eteekateeka abakulembeze bayo betugamba betusibako, ekyo teyakikola. Teyabayigiriza kuwa kitiibwa babakulembera, kubanga baali babadde babategeeza nti munnange komanda mumwe ate ayinza okuba tabenkanya bisaanyizo, nga mumanyi Oluzungu okumusinga, mulabye embaawo nnyingi, mulabye abantu bangi, nga muludde mu system, naye ate munnaye nga ye komanda, nga Katonda gw'alonze, ye chosen one. Ekyo tebaakisomesa abo abakulembeze Mmengo betugamba be yateekateeka, era nabo abakyewaaniramu tebaakibasomesa.
kitegeeza babeera tebalina nsa tebalina mpisa kubanga omuntu yenna anyooma aba tawa muntu kitiibwa mulala. Kakati kino nga bw'okiraba okuleka mpozi ng'oyagala kuwakana buwakanyi naye kikulaga nti mu ranks ebitiibwa oba amayinja mu opposition abamu balowooza nti galina okutereezebwa bo kibayita okutereeza nti bo gadde gye bali kubanga bo beerabanga be banene be babede ate nga society yekubuulira kikyoli gwe tosobola kubuulira society kyoli yekubuulira kyoli ekyo bwe batosobola kubeera nga bakikkiriza muganda wange gwe eyabadde ambuuza kiba kitegeeza nti kiyinza okubeera ekizibu ennyo ate okutuuza abantu bano kubanga waliwo bali kye babateekamu ekyokwegulumiza. Era kino kireka munnange ebibuuzo bingi nnyo mu dynamics wakati wa key opposition figures wamu n'obuvunaanyizibwa bwe balina okubeera nga munnange bakwasaganya oba bwe beetisse mu kubeera nga bashapinga political future ey'eggwanga lino Uganda. Yensonga lwaki abantu batugamba nti Bobi Wine baba asigadde n'abantu babiri abatakkiririza mu nguzi abatakkiririza mu ki abo bajja kuba bamala nti bajja kugenda beeyungibwako abantu abalala okusinga okubeera ne opposition enfu okusinga okubeera ne opposition gubadde okimanyi nti n'ekyampuuga okulongoosa ssemateeka akimanyi tekisoboka alina engeri gy'abayingamu time n'okwagala okubeera relevant. Ekyo nja kikunnyonnyola kubanga akimanyi bulungi nnyo nti General Museveni tasobola kubeera ng'akikkiriza kyekisooka. Ekyokubiri akalulu General Museveni tekasobola kumujja mu buyinza ekyakimanyi okuleka opposition okulaga obulaza amaanyi ate amaanyi ye kennyini gagezaako okutemako ebibwabwatiro kubanga bali mu kulwanira ebitiibwa ate ne batandika okubeera nga bavumirira kwegamba ekyo bakikozesanga bakisiba ku Makerere Kavuli oba kisiba ku Bobi Wine mbu yamaamira opposition amaanyi g'opposition yagamaamira tebakoze kimala kumbe na bano kye balwanira. Abaina bagamba nti kati ekitta Mmengo kiri kimu baagala be babeera balagira 100% ate ekintu ekitakyasoboka. Era mumwogera ku muyaga gwa 2021 mulaba nga Museveni gwamuluma naye yakkiriza ye yagukkiriza naye ate Mmengo teyagukkiriza era gwagiruma nnyo nnyo omuyaga ogwo gwagiruma nnyo. So nga ate wali badde ogamba nti baali badde omuyaga bagwaniriza nti kubanga era nabo kennyini gwali gubateeka mu kifo ekisooka nti Buganda yeenunudde kale waakiri yo yeenunudde yeekutuddeko ate efunye ne bapatina baayo babusoga wa nenjagala okubuulira abasajja ate baagiiga bunyiizi kwegamba nga balinga batambulira ku ddogo lya Museveni anti awo erikolera nti mu kifo ky'okusanyukira kino kati nnyo kuwe ekyokulabirako ekirala nti mu kifo ky'okusanyuka ng'abantu babanja kabaka ate bwe beegulumiza nti bamukwese be balinga bagamba nti be bamu-owninga nti abantu okubanja kabaka gwafuuka omusango naye nga ddala ggwe olaba kisaanye abantu okubanja kabaka okubeera omusango baali badde bagamba bugambiya kabaka alina amaanyi mu basubjects be g'emaanyi ga kabaka naye njagala okubuulira ate banyiga bunyiizi ne batandika okulabula buli omu abanja kabaka ali mugira temukola mutitemu kitegeeza nti bo balina pulaani ndala nnyo gye baayita walala era abalaba firimu Money Heist abagirako Money Heist ninansonyi obatwala eyo nti oli profesa yali mugezi nnyo yasima emiwaatu ebiri mwagenda okuyisiza ssente bwemuba mukyagijjukira firimu eyo etutte akabanga nga weeri nti bo baddira abasiba abamu abawamba abamu ne babasibisa omukwesukwesu guno bo ne basima omukwesukwesu omulala mwe bagenda okuyisa ssente. Kitegeere kati bano abasajja oba oliawo balina ebirala bye bali ku Mailolandi banyaga bali ku biki negwe mukwesukwesu gwe baayitamu bo bali mu kwekolera ssente. Yensonga kyo kiraba nti balina engeri gye baagala okwawula kabaka ku basubjects be era ne bateekawo oluwonko ne bagezaako okukola ki era nga balaga nti Bobi Wine talina makulu takola ki naye ate nga nsuubira okuba nti
Bobi Wine yali badde icon tiyali badde mpaji Buganda oba yali badde striker nga bonogamba nti striker kabiriiti ali wali ku kyoto nti oyo talimwa ggoolo naye munnange eyatuluga tannaba kussa mbugo omusajja yatusulika kirabika yatusulika kyo kituufu bamusabye niye neddoga alyogerako ebyo abigenderako ennyo towakana kuba weebuuze bwetaba nsaalwa ate lwaki okola reputation okitegedde nti Bobi Wine ghetto president era azimbye fame mu ghetto ne bamukkiririzaamu bonna abantu ab'ebika ebyenjawulo kati ate ye n'akusembeza gwe n'otuuka okwagala okumuyisaamu amaaso n'omuyisaamu amaaso n'otandika okumujerega n'ovuma n'okola ki kati ate n'oyagala okulaga nti gwe akola ekituufu mbukoze alliance ate n'ogenda n'oleeta mu ghetto omuntu omunaabuufu mbwajje akuwa amasannyalaze mbw ate okompiitinga oli ate ng'oli olwedde waali tagaanye kukolagana naawe wabula akugambye bugambi weeyozeeko enziro gwe tolaba nga kiba kya kisiru nabano nabo ne batasobola kubeera nga bakuyamba bwe kiba nti Katikkiro asobola okugoba ennyimba za Gravity omutujju ku rediyo eya CBS ne TV n'azigobako ekyo yakitegedde atya lwaki tasobola kuyimiriza bwanika n'abalala bonna abajerega Bobi Wine ate ng'olwedde Bobi Wine bakugambye nti bw'ojjako kabaka mu Buganda oddako Bobi Wine bw'ojjako kabaka mu Buganda mu respect ojja kuleeta Bobi Wine kubanga abantu bamukkiririzaamu ate yali ku ground nnyo ekyo ne kikulema okutegeera kati ate n'ogezaako kuzimba ekintu bwe biba byalima bali ababasookawo basemogere n'abalala babaddewo kati ate Mpuuga aliko enziro kati n'aleeta omunaabuufu kwegamba obanga ayoza n'oyanika mu ttaka kwegamba omanyi omwana omuto ebiseera ebisinga obungi nti ekyokulya weewonya amala kisola mu ttaka ate n'akirondawo n'akirya akisuula mu ttaka n'akirondawo n'akirya omwana omuto kwegamba tuba tuyisanga obwana obuto ate ekyokulya n'okisula mu ttaka n'okirondawo era abaana bato balya nnyo ettaka balya nnyo ettaka nti ekyokulya akijja wali ewayonjo n'ateeka wali wayavulira n'atandika okukisiigamu ettaka ate bw'akyondawo bw'alya kaakati kiba kitegeeza nti naffe bwe tufaananako oba bannaffe bwe bafaananako naye ng'ate bali mu makati awo beegulumiza beerimbika mu bwakabaka kyokka olaba nga bagezaako nnyo okukozesa obwakabaka okuvumaganya Bobi Wine nti na Bobi Wine gurupu ye eyisa amaaso mu kabaka evuma kabaka ekola ki kaakati n'emmengo nayo neetandikira awo waali badde weebuuza lwaki gurupu ye eyogera bwetyo kyekisooka bali ba individuals ye Bobi Wine lwaki tokoma ku bantu bo kati ye alinawo ku mobilization yonna kwe yasinzira okubayita abamukkiririzaamu bamukkiririzaamu n'abatamukkiririzaamu tebamukkiririzaamu kati buli amukkiririzaamu alina ensonga lwaki amukkiririzaamu kakati ayinza okuba nga amukkiririzaamu era nga ebimu ku byayisaawo ye nga ye ebimuvunaanyizibwako ng'omuntu ebitavunaanyizibwa ku Bobi Wine nga bimu byagezaako okuyisaawo kuba tulabye abantu bangi wano nga batugamba bawagira Gen. Museveni era nga bambala yero naye ate nga bamucriticizinga temubalabye bwangwa tekamwa ba Theodore Kikubo weebali era netubalaba nga bali wamu ne Bobi Wine bali wamu ne opposition nga bawakanya sayidi eri naye nga kaadi bagifuna eri era nga tebafiirire nga kukufuna kaadi sayidi yeeri okitegeera kitegeeza nti oli nga ye muntu mukulu era bonna beesalirawo okwambala akakofiira ka Nuupu tekitegeeza nti kati Bobi Wine akulinako control no kubanga akakofiira si yaba akakugulidde bw'okutte mu nsawo yo n'ogula akakofiira ddembe lyo so si nti Bobi Wine akwata akazindalo nga Bakenzo bwe bagamba simanya baani mbw alangirire kaakati
ate kati abafuuse dictator buli muntu yenna kuba bakubanga Mpuuga ng'abaana boogera ku nkwe za Mpuuga. Nze omu ku abo abaali bawolereza Mpuuga nga manedda osanga bakoze bwe bati no osanga baatereera bano tetujja kusambula mu maaso nga kumbe abaana baali batuufu. Kati gurupu eyo yavumaganya eyakubanga Mpuuga essaawa eno anayinza okugamba nti nfu nti yayogeranga bya bulimba baamaliriza bamwanise nga ali eyo ali mu kulya ssente za Jerry Museveni. Eno ekifaananyi kyatusigira eno kirala nnyo kya bulimba era n'akakasa nti ye tasuula munyago. Laba n'obutami ne buvaayo nabukuwaako wano nti ebisajja byange ebyo nga by'Empuuga mu birondi kuba bitukolagana nabyo. Kitegeeza nti be abaasisinkana Jerry Museveni ekiro buli kaseera be bamusisinkana ekiro be babadde nga bajja boogerako.